Naffe Tuggussa Enssonga. Ya yenzo mukuba ADF abakubya bane kasese twasa abana nsanvu pade mulangirira ebitaliyo na yenzo mukuba tujju atenge na kuzomweza abiri mulumu tebalinya mu kibuga tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi pema omuntu aba ADF faba ku parliamentary avenue bomu yakuba omwajiraba mumugira muzanya omusango gwa kwenyumiriza mu bikolwa eby'obutujju n'okubiwagira era wansi w'amateeka agalwanyisa ebikolwa eby'obutujju kibeera kimenya amateeka okuvaayo okuwagira okwewaana okusanyukira abatujju mu ggwanga awamu n'okukuliriza ebikolwa eby'obutujju. Vidiyo eno katugyongereyo katugiteekemu amaanyi ojja tubulire emmundu ze mwakozesezza ne bomu ze mwakozesezza n'abantu mwasse baaki oba olowooza eno gavumenti terina byuma bisobola kutegera wajjuuli. nali nakayimirira point ne bandya bani abakulya abasajja nali sibamanyi nga bali mu uniform nga bali muleya ne bandya bakuteeka mu motoka motoka ki emotoka yali ya drone bakuteeka mu drone mu taxi omusajja yantwala yalina obusungu nambuza wali ozadde ku mwana mugana nedda sizalanga ku mwana ebigambo bye bayogedde mwe muli batemu nga wulira obusungu nga nsobola n'okubba amasasi gwe. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Suns is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bali tu musibenga musezi yaita yaka kutulia mukomera ekitambo nga kimulinye nga yagala kutulia abavubuka ne bamukwata ne bamunyweza n'abakola bwati netugamba no leero nga yena agira olabira ddala ayagala kola ki ayagala kubalya nembeera mukama ovuga ku bodo olina musawo wa nnimiro ovuga ku bodo ate ng'oli musawo wa nnimiro bana aba musawo w'ennimiro yaki agriculture products nzija ne nambula ennimiro ne manya ennimiro eri mu mbeera ki ennyanya wazirima ziri mu mbeera ki nga wokoloba ADF naye jabuvuddeko awo tulina waliwo omusajja yavaayo ku TikTok oko n'agamba nti like season zisobola tutuuse wabya buli muntu azze akyogera omuntu wagamba nti like season zisobola tutuuse wabya gwe ki kyokyogerako like season zisobola okutuusa ababi mu ngeri naddala ddala ng'okozeseza bubi omutimbagano w'ozaagala ennyo n'oteekamu okwagala okwerabisa gwe osobola okikkiriza nti zisobola okutuusa wabi likes nsobola okikkiriza lwa nsonga zaali zintuusizaako mu mbeera eyo Okay, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga
Salongo nze nkubuuzaako tulina omukulu ono gye buvuddeko awo ebyembi bisekerwa gye buvuddeko awo omukulu ono yagenda n'avaayo ku social media n'ayogera bye yayogera ng'ali sirias nnyo twaliise ng'okubalaata yagenda n'abalaata mu kaseera akaali akazibu yenze omukuba ADF abakubya abaana Kasese twasa abaana 7 wadde mulangirira ebitaliyo naye yenze omukuba tujju ate ngenda kuzomwezi 21 tebalinnya mu kibuga tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi fe omuntu aba ADF aba parliamentary avenue bomu yakuba omwagiraba mumugira muzanya government ya Museveni okuweereza abajasi bayo e Congo netulugunya abantu baffe fe tuli bayekera ba Congo fa balina okusayirawo Congo kiki erina okuba tugenda bakuba bomu ate nga buli kivulu ekirategekebwe Congo Uganda tugenda kujja tuba tulugunye fere tuzanye tuli ba ADF tujja basalamu abakyala tujja basalamu obusoro abasajja tujja basalako obusajja bwabwe tujja basalange enkoko fere tuzanya we are chaff we are soldiers we are army fe training akutta we are trained to kill mwe oyo akamuseveni kama kemujanja kakabo byo buyinza bwe Uganda omusango gwa kwenyumiriza mu bikolwa eby'obutujju n'okubiwagira era wansi w'amateeka agalwanyisa ebikolwa eby'obutujju kibeera kimenya amateeka okuvaayo okuwagira okwewaana okusanyukira abatujju mu ggwanga awamu n'okukuliriza ebikolwa eby'obutujju yebozi yagenda otunyumizaako wano naye nga gwali eyo atufollowe nga tukwagala nnyo ati tukulamusizzaako gyotusizaako engalo lunaku olwaleero abali mu Saudi Arabia tubaagala nnyo abali mu Dubai, Qatar, South Africa yo ninayo mukwano gwa bamuyita Kez Selector Kez mutumiddeko nnyo yo nno muganda wange naye kati ambuzeeko myaka na myaka ali eyo ayinza okuba nga kyeyeekola naye nga ssebo mpa invitation zijje nkoleke South Africa eyo nange mbeereyo kukinna ku ngazi ezo nange nnambulemu ku Pretoria Cape Town Johannesburg kibuga kyekirala umalu South Africa Soweto Garden King nakyo kibuga kiri South Africa Garden King ate kankiwandika nja kikugolingako ayinza okuba kugamba kiri Sudani nakyo Garden King ekimazi waliwo ekirala nzijeko Garden King abakijewa so njakujayo South Africa eyo mbabuuzeeko n'emikwano gyange nno bangi ninayo n'omuyimbi wange Deo Powers so tulina omukulu ono aviiridde Lugazi gy'aviiridde nensinga nnyo okuyiribirako mu mukono awo ebiseera ebisinga nga mbyanza omanyi obeera tolina stage obeera mu kubyanza okubyanza kwe kutya okubyanza kwe kubanga tolina stage yankalakalira nti gweokolera ku stage yawo wano nti omulimu oli permanent obeera onoonya mmere ya leero ate nga n'ebiseera ebisinga boda tebayiyo bakuwaamu awo n'oyiribamu so ku SB4 tulina amakozi amanya gwani bampita Rasto tulina omukulu Rasto omukulu ono yavaayo n'adda ku social media n'agamba nti wa ADF okubeera nti wa ADF naye webaze Mukama kubanga wavaayo Mukomera ebyaddala nsingira ddala okwebaza gavumenti ya President Museveni kubanga bantu bangi nnyo bakola ebintu ebyenjawulo ebitali bituufu tuveeko mu Bulango tukomewo n'emboozi y'omukulu weebuuza naawe okugitandikira nga tulabawo naye tuve mu Bulango then tujje tugitandika mpola mpola atubuulire kyava ku ki kiri kitya kyaggwa kitya tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday ebyokuzannyisa weebiri security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya
erinnya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 31557 ye Annabel International Nursery and Primary School. Olina ekintu kyokola nawe newejjusa obulamu wekisobola osaanyawo obulamu bwo mu sekendi egi mu sekendi emu bweti okikola newejjusa ate nga tekikyasobola kudda mabega wabula nga kigenda kukutambulirawo nekikulondoola kati wakikola newejjusa nali sisobola butejjusa naye lwaki wakikola omuntu asobola kwebuuza wava ku kyo kikola kizibu nnyo okunyonyola omuntu nti tewali kigenderero nti omu ayinza okugamba nti kunoonya likes naye gwe oyinza okwagala onoonya likes bwoti tugambe nti bakuloga waliko ddogo nedda newankubadde n'ebyo bibaayo emabega kubeera bakukwatamu abantu bakukwatamu kati weekwasa nti waliwo yakukwatamu ekyo kisoboka n'okusinziira ku bigambo bye nawulira nga nkoze eki nga gyendi Mukomera bye balinga baŋŋamba ab'eŋŋanda kuba baba bakugamba kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mukulikire mu Bulango tulina omukulu Lasito sagala kwogera bigambo ebyo nyinza okubyogera omuntu n'akasalamu n'agamba nti ate nze mbyogedde kyali kitya omuntu ali eyo wagamba ki ekyakusibya kyali kitya kyali kyakweyita kyesiri kugamba nti ndi mutujju owa ADF ate nga siri jjukizaamu omuntu ayo twali mu kaseera kyako wavirayo n'oyogera ebintu ebyo twali mu kaseera k'okufiirwa baganda baffe mikwano gyaffe be baalumba saidi ze Kasese ne babatematema ne babakubakuba ne babatta batono babaawonawo ate nze nenvayo nenjogere swakaba besimanyiiko mutwe n'amagulu olw'okwagala nti following yaki ya TikTok n'okwagala okwerabisa mu kamera nenjogera ebigambo ebitaali biki wayogera oti ebitaali bituufu sagala nnyo kuddamu mboozi eyo anti yekolesezza wano kubanga ezukusa obulumi yekolesezza wano wayogera oti omanyi lwaki tukola programs nga zino oba oli awo omuntu ali eyo oba omuvubuka ali eyo asuubira okukola ebintu nga bino amanye nti Lasito yayogera bw'ati kyekino ekyamutuukako wenna ayogera bwe nti nze waliwo omuntu gwe ngenda okusiba omuntu oyo amaze emyaka tuli mu myaka kati ng'ebiri yali yeefuna n'omukwano gwange yaliko ekkati eyo tuli mu myaka ng'ebiri ajja ankonjekako ebintu ajja ku social media okugundi ku TikTok nakonjekako ebigambo nakweza badde yalina live nga ayogera ebigambo naye byesikolangako kati nkuze nfuuse taata abaana bange bajja kulaba ebigambo ebyo binawasa omukyala bajja kulaba ebigambo ebyo mikwano gyange nina abantu trustinga na big companies zenkolera kati nga bawulira oyo kasasiro abawulira emboozi sijja mwogera wano naye ye yemanyi amazima nsirise mbadde kasira konna kabaddewo sibadde mu ntalo naye n'okusirika ennyo kibi sometimes tubuliddwako abantu abaali badde ab'omugaso mu bulamu bwaffe olw'abaana batwogerera obubi wemba nga sivangayo kukumpanya kintu kya muntu yenna yenna obuzibu bwina ku Charles ne Asia bintu ebyo byali byaggwa dda Charles n'ensooka mujja mu mawulire yakoze live recently ng'abizza awooza mbu nabba ssente z'abakadaama naye nga sikola nkosho ya Charles nga ngamba abantu nti musonde sikikolangako sikola nkosho ya Asia nga ngamba abantu nti musonde buli muntu eyawa Charles ekintu ewa Asia ekintu yakimuma ku lulwe nga ye ng'amusanyusizza sikola ngako nti musonde tukole kino musonde tukole kino naye omuntu oyo simanyi bakyannemeddeko so njagala mumukwatemu alinamu temujja tegeera nti mukuttemu kimugwedde wano amuwulidde amutegedde amuweereza akatambi kano tulage obukakafu wabanga agamba nabba abantu leredde aleete obukakafu abeereteyo omuntu omu njagala jasi omuntu ogwo ajja alumiriza nti nabba abantu so akatambi kano akasalemu akaweereza omuntu oyo
ba nsirise munefudde omusiru naye simanyi lwaki annemedde ko yefula n'omukwano gwange era amanyi okumbuuzaako nakola video nga mpaana so tewetaaga kumpaana bingi byenkoze naye mbanga myaka gye tumaze bye tukoze bino byonna tulabyemu byonna naye nanoonya ekintu naye siba ku kintu ate kyesaakola so nange ndi muntu sometimes kati ntandise okwakitinga ng'omuntu omukulu saa zino nwanirira ddembe lyange era omuntu yajja kisasulira so lwaki tukola programs nga zino omuntu ali eyo amanyi nti ajja kukola ekyo amanyi kyekigondo muwa likes oyinza okulumba SB4 nga SB4 taddamu newonna movement tajja kuvaayo nvume oliya movement ajja kuvaayo muvume tajja kunziriza wata ajja kumpaaba tajja kunsiba sebo ebintu bikyuka tukotedde omuntu ono lasito tumuleese gwasuubira okukola oba okwogera oba okusala ekigambo gwe okukyesalako kiyinza okusula mu buzibu tulabe puroguramu eno so wagamba otya nagamba nti nze omu ku batujju abasa abaana ekasese nentuuka n'okugamba nti poliisi erimba omuwendo gwerangirira kuba poliisi yali erangiridde abantu 4 kuba katambyako namaana nenkaddingana na biri ku poliisi nga bakandeetera nga buli ajja okundabako yeewuunya muvubuka ono yesize eki yavudde kuki yasinzidde kuki omutima yakoze eki yagugyeewa katambyako nenkaddingana nga naye nange obuvumu gye nabuzije sisobola kukola ki sisobola kulabayo kati ningamba nti poliisi ekola ki erimba twassa abaana 7 ate yerangirira omuwendo gutali muki kuba yo yali egambye abaana 43 ebigambo ebyo wenabyogera nze samanya nti kigenda kukola ki kigenda kundeetera ttagali ey'amaanyi kuba abavubuka tukozesa ebiragalalagala nze mbadde nga nkozesa omwenge nga nze mikwano gyange ngigamba nti nywa East Africa yetya nti ngatta nti guno omwenge webanga guli product yemu tesobola kukola ki kunkuba kati ng'ogatta okwata kagiribizi n'okateeka musiminofu n'okagatta n'omwenge omulala nga gwe byonywa naye ogunywa bwoti osooka guwulirirawa mu kagere eno n'oguwulira nga gukola ki gulinnya ati kugenda otuuka ku mutwe ng'oli solid nga tokyalina kyotya mu kukola ka vidiyo ako oli onyweddemu nali nywedemu kubeera omuntu walaba element ku mutwe ayinza okugamba oba omusajja ono yali avuga boda akaseera ako naye nali nvudde ku dduuka nga maliriza okukola kuba lwali lunaku lwa Sande nzina amawulire ago nali sikoze eki nali sigalabye kati waliwo mu bakwano baffe be nalinga nkola nabo TikTok kati tumaliriza okunyuka mala okunywa omwenge gwange bulungi gundinya ku mutwe ngamba muganda wange tukirire mu kyalo tulabe kwani tulabe ku mukadde nteekako element ku mutwe muvuga kati mba ngenda wetuyitira olwedde emikono gyange wegikola ki wegikolera egimu gye tuzanya nagyo TikTok kati wentuuka awo ne mugamba naye kati yeki kyekintu wala mu kyalo sinja genda Sande ekola ki eddako gwe kola ki gwe genda nze kansigale wano ndabe bano bakyali bange lwaki leero lwa Sande tebankubidde nakunkubya tukwateyo kaki ka video ye nakola ki nagenda kati nze nali nyambadde element ku mutwe era yakola ki yasigala ku mutwe kati tubeeraawo kati awo wenyini we bakolera waggulu wali akaki akabaala waggulu wansi dduuka era investigation aba forensics abanyonyereza nabatwalawo bo bagendawo ebintu ebyo nababikola ne balabawo kuba bambuuza ebintu bingi nnyo kyavudde ku ki kyavaawa okunyonyereza okugattagatta obujulizi kati yenze omukuba ADF abakubya abaana Kasese twasa abaana 7 wadde mulangirira ebitaliyo naye yenze omukuba tujju ate ng'ennaku z'omwezi 21 tebalinnya mu kibuga tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi ffe omuntu aba ADF abakuba parliamentary avenue bomu yakuba omwagiraba mumugira muzannya gavumenti ya Museveni okuweereza abajasi baayo Kongo netulugunya abantu baffe ffe tuli bayekera ba Kongo fe balina okusalirawo Kongo kiki erina okuba tugenda bakuba bomu ate nga buli kivulu ekirategekebwe Uganda tugenda kujja tuba tulugunye ffe tetuzanya tuli ba ADF tujja basalamu abakyala tujja basalamu obusoro abasajja tujja basalako obusajja bwabwe tujja basala ng'enkoko ffe tetuzanya uyaruchafu
we are soldiers, we are army. We are training kutta. We are trained to kill. Mwe. Oyo akamuseveni kama kemujanja kakabo byobuyinza bwe Uganda. Kati zine ntumya yakacupa waggulu ne bakandetera nengira nga nkakolaki nga nkanywa okutumya akacupa kano nga gumanyi kyogenda okwogera nga byogenda okwogera bibino bimanyi ngawe nkugambye ati n'amawulire nali sigakoze eki kuba olw'omukaaga luna n'olwokutaano nasiiba ndi bize ennaku ezo bbiri nasiiba ndi bize twakola emirimu nga gy'amaanyi nga omanya abavubuka nti tubeera mu kubyanza era nti mikwano gyange obogiyesa zisobola okunjulira twanyuka ndowooza zaali sawa ndowooza nga sawa 4 ez'ekiro kutambula okuddawa okudda e Lugazi kati nywaanywamu awo bali ku TikTok zaabwe bakola ki bascrollinga kyenva mbagamba ne mwana bino ebintu by'okuzanya TikTok otekamu amaanyi mangi n'ozanya ka video ne kafuna view 2 view 5 view 10 lwaki tukola ki lwaki twemenya abasajja bazanya video ne zitambula bo bakikola batya kati omu n'agamba gwezanya ng'ogamba nti nno wasa abaana be Kasese olabe wetakola ki wetakube ne mugamba ate Kasese waguddeyo ki nangamba siya tonabimanya basa abaana ne mugamba bameka byonna ne mbimubuuzaawo n'abingamba ne mugamba naye guloza sisobola kugikola olwokuba ndi solid nina ki obanako kabbiya ne mugamba guloza sisobola giteekayo nze ndinalo ngisaayo ngikola ate nenjikola ki nengisaayo nangamba gwe rasita tolina gwo muki tolina mutima ogwo oli mutiitizi ne mugamba nze tontiisatiisa nkakola ki nenkasaayo nenkwata essimu yange eno bwenti era otunuya kavidiyo ako kalaga nti omulyango gw'edduuka gaba gakola ki kagulaga nti nali mu mulyango gwaki edduuka n'ogikola nenjikola nga ndi solid nibangamba wadde ogikoze tosobola gikola ki tosobola gisaayo omutima togulina ne mugamba siya nze njikola ki nze ngisaayo nga bakyalibo babeera bakusudiya ngisaayo nze nenjiteekayo tuli after giteekayo nga gwe tunalowoozako nti bisobola okubaamu ebizibu saawa eyo nali siina kyendowooza nti nina nettagali gye nsobola okukola ki lwansonga saali nzekka omwenge guno gulina engeri gye gudaivatingamu oba ekiragalalagala kyonna oba onywedde enjaga oba onywedde ki kituuka ekiseera nga ebintu ebimu obikola naye ng'olina ekikuwa obuvumu nga si saani nga si ggwe bwekityo wekiri nengisaayo kati nagisaayo ne tubeerawo nga tunyumyanyumya tukuba ekiboozi saawa zogenda ne bagamba nze nkola ki nze ngenda nengenda kati we nagenda sagenda atekka nasigala era nyongera kukola ki nga omanyi omuntu ng'onywedde osigala okyayagala kukola ki ndala era abavubuka abanywa omwenge begendeze nywamu oba onywedde nywa obugume omala okikole ki okite tonywa guli mwenge gugenda kutandika kukozesa bintu bitajja mu bantu so after bakukwata ata video ebizaala etya kati video eyo ebizaala naye wakola video zaali 2 zijukiranga waliwo ezaali zeetonda 2 n'emu kuba neetonda nkeera ku Mande olwo okwetonda nga wava ku kyokwetonda kati ebyo byonna nali sibifokasinzeeko kuba nagenda eka nga maze okunyuka mu bubalabalo bwe tubaamu enzirayo eka nga sirina na kintu kyonna kyenkola ki kyendowooza kati mba nkyebase ku makya ku Mande zaali ndowooza saawa ng'emu kitundu ne wabaawo ampeereza video nga Kabaata yatudde mu saawundi ng'ebigambo byayogereddeko nentunulira video bwenti neŋŋamba naye ono yenze naye nga amazima yenze olwo Kabaata nga yagamba ki Kabaata yagamba bakikwate bakisibe kino ekivubuka byeyogezayogeza ebintu bye bitamanyi bakikwate bakinyige ensigo ezo eggwanga liri mu lubulumi twafiiriddwa Abaganda baffe gwe ng'ovaayo ng'oyogera ebigambo ebyo emanya nno kakoze eki kaweddemu nsaba security wonna we muli munoonyeze ekisajja kino akawunti kweri kuno yapostinze vidiyo eno akawunti eno yapostinze vidiyo eno ejja tubulira yagijja ndabeko Simera Sitaani
account ejja tubulya video eno yagijjewa kino ekisajja kiri mu Uganda nsaba security wonna we muli munonyeze video ono mutumbaavu omanyi baagala nnyo likes ne comment za TikTok baboogereko nsaba mukwata omusajja ono bonna balabire ku ono obutaddamu kumanyirira bantu n'okulamu bw'abantu baabwe abantu bafudde kasese mu jjo yasema tunula mu kamera mbu go ADF yassa abantu waliwo be muyeekereraga ng'ayogera nga gwe n'obutadde gw'element ku muntu osiri walago muvubuka gwe omusajja gwe kati kankubulire kati video eno katugyongereyo katugiteekemu amaanyi ojja tubulire mundu ze mwakozesezza ne bomu ze mwakozesezza n'abantu mwasse baaki oba olowooza eno gavumenti terina byuma bisobola kutegera wajjuuli nti olaba video ya TikTok ogiteekayo gwe ku akawunti yo abaana bagijjayo bagijjayo ne bagiza ku akawunti zaabwe kiba tekikyakola ki kiba tekikyakola kati we nalaba video eyo ningamba kiki kino kye nakoze kwe kugenda mu akawunti yange nenziramu nenekanya video naye nga video mbi ng'etambudde views ng'ozifunye yali mutwalo gumu kanaana ku ssaawa eyo ze yali yakata naye nga yafulizinze kuba akawunti yo weebeera nto ne bajjayo video eyo ku akawunti yo ne bagiza ku akawunti zaabwe balina fole nene ku akawunti zaabwe ziba zikola ki nengamba kaneesaakingeko ku akawunti endala ngenda okusaakinga lwasito ADF mama ngaba mitwalo 2 mitwalo 4 nengamba naye nga comment n'owulira essanyu si ssanyu ku ssaawa eyo nali mukutya balaba nti owulira ssanyu nti okikubye oba bulijjo oyagala follow yo oba ogifunye naye kaseera ako obeera mukutya nali ng'amagulu gano sikyasobola nakolaki era sijja kulimba nti ku Monday nakola nga ndi mukutya nemanya kati balina okuba nga bakolaki nga banoonya natuula mu nju nengamba bannange leero nkoze eki leero mpedde amasimu ne gatandika okunkubirwa ab'eŋŋanda kiki kino kye wakoze eno video ebatakukwata wesonyiwe social media wesonyiwe TikTok wesonyiwe buli kimu kino kye wakoze naye nga buli omu ali mu kweraliikirira nga buli alaba katambi akubira essimu nagamba kikino kye wakoze nengamba enda kukola nti akambeere wano n'obeere waka bananzija mu nju nembeere waka kati nengamba ndina okukola no video ezikola ki ezeetonda kuba kino kye nakoze si kirungi nenkola video ezeetonda ezebbiri zenakola lwa video bye nayogedde nga byakusaagasaaga mu lusaagiriro nasaagidde mu byekisiru nange byendaba ebyabaana b'ekasese kati nzuuno ndi enankankana siteredde naye nga tebikyakola olowooza video ezeetonda zitambula abantu baba tebazaagala ezo baba baagala eri kyovula abaana bakozesa nnyo enkola ey'okuvaayo n'avuma SB4 nayogera ku SB4 ebigambo ebitali biki akimanyi nti SB4 wanamuvuma buli omu ajja avumye omunene ebyo ebikola ki byebitambula ekitali kiki kitali kituufu nti osobola okukola ekintu mpola mpola mukama wabanga yakuterawo omukisaawo nga olina oyitira osobola omala n'okola ki n'oyitirawo so olwobeera ewaka obeerawo ennaku mmeka nabeerawo olunaku lulamba olunaku ne luggwako ne luziba ekiro nengenda ku live era nali ku live ne Kabaata kuba nali nagikola ku Sunday ekiro saawa 2 video eyo kati enkeera ku Monday nembeera ku live Kabaata nambuuza oliridda wa biki ne mugamba ndi Lugazi naye ogenda kukola oti abasajja tebakukwate nengamba banange nsaba bakole ki bansonyiwe naye nga abaana bavuma comments osoma comments nobeera nga tokyasobola kuyimirira ng'owulira okweba katojjawo okuyimirira tojjawo ne wotuula tojjawo wabula nga omutwe gukukola ki jjukira wala gigoba wanywedde aba yakuweddeko saawa eyo oba ggwe kyova olaba kiba kirungi omuntu n'okola ekintu nga ggwe oli ggwe si byagamba nti akamala onywamu ng'edde nvume ki SB4 oba osazeewo muvume ng'oli kwalaali tojja kusobola omuvuma ekituufu oba ekitali kiki oba ekivume ekitali kinene nnyo lwansonga obeera mu bwongo obwo naye oba taba mu bwongo obwo kyosanga kyokola ki kyosanga kyokubaawo nembeera eka ku live ekiraawo bagamba bannange simanyi naye mbadde nsaba kunsonyiwa naye simanyi kyonna ekijja mukama yakola ki yamanyi ng'olwonzikiriza nti ekijja oli mufumbo ndi mufumbo olwo omukyala wo ye ng'agamba kolo saali naye saddayo nawaka kwekyo ekiro saddayo waka ewaka naddayo
naddayo nkeera waalo kuba nali nange wa muganda wange ng'ebiseera bisinga wetulwawo ku mulimu gye ngenda nenkola ki gy'osula so olwo kitabuka kiti bakukwata batya kati okunkwata gye nali gye nasula ku olwo olwo lwennyini gye naddayo ewaka wa muganda wange nagamba naye kati ngenda kutuula wano mpaka ddi ngenda kwepaka mpaka ddi siikole kuba nali mu kavidiyo nalina ebigambo bye nali nayogereramu nga ngamba nti ng'ennaku z'omwezi 21 tebalinnye Kampala bitundu bingi tubikoze ki tubisazeeko tubitaddemu bomu ningamba ADF ningamba weziyitawo ng'ennaku z'omwezi 21 nga teri kibaddewo awo nja kukola ki nja kuba mponye enkeera ku Tuesday nengamba naye lwaki sigenda mu town nenvuga boda yange nengenda mu town kuba muganda wange yali amaze okupanga kola ki kubeera namulindira wuwe yajja nga nina okubeera ku boda kuba gye mba nina okukola ki wakubadde yali amaze okuba nga agenda nayo mu kyalo kuba yakomawo era ekiro nenvaayo nengenda mu town naye nga amasimu gokka gakweraliikiriza nga sikyalinze olwo engeri gye bakukwata mutumize engeri gye bakukwata awo wenyini wengenda mu tawuni mu tawuni ndi awo ndi mukutya ne bankubira ne baŋŋamba munange nno wandibadde ova ne mu tawuni nojjawa mu kyalo niŋŋamba kale kanzije kuba na olwedi nali mukutya ne mbagamba kanzije olwo bampise ne mukadde akole kyambuuliriremu babeereko ne bye baŋŋamba niŋŋamba siyinza genda mu kyalo nga sigulidde mukadde ki simugulidde kanyama nenkyama ku bukyawo eri awo kumpi ne supermarket mu Lugaza nenkyama ngula ennyama nali nakayimirirawo point ne bandya bani abakulya abasajja nali sibamanyi nga bali mu uniform nga bali muleya ne bandya ningamba kaweddemu kati owabucha yali amanyi engeri gye nalinga ngulangawo ennyama kwekwata mu nsawo nalinamu esente n'essimu nembimukola ki nembimusuulira ne bandya naye nentuuka gye natuukamu ku poliisi akaseera ako nali sikyategeera kuba olwankwata bweti wano mukulwana okugyamu amasimu sajja nanteeka pisita emabega nangamba wenyenyeza ngenda kukuba ekyasi bampadde oda yakukuba byasi ningamba hao kakoze ki kaweddemu ebigambo yabiŋŋamba nga nkanga oba byali bituufu naye nze kaseera ako nali mukola ki mukutya kuba olwedi nali kyali mu bwongo tebalina okukola ki bajja kunfuna simu nembimulekera bambuga bakuteeka mu motoka motoka ki emotoka yali ya drone bakuteeka mu drone mu taxi ezo taxi ezo kyekya mu drone kyekyalimu mubeeramu abatuddemu wasangamu olweda batuddemu mubeeramu abatuddemu ate tebabana ogwabwe guba gwakola ki kukupiikinga sikitegedde olwokukwata bwe bati paka mu drone wasangamu abalala nga sawa eyo nga nokuwunga mpunze nga sisobola nga SB4 n'ojja n'ongamba nti gwe SB4 sisobola kukola ki sisobola kutegeera nali mpunze nga simanyi kigenda kukola ki kigenda kudda kuba obulamu bwange bwonna nali sizangako ku musango naisisibwanga nga ne ku poliisi situukangawo okuleka nga nina gwenkoze eki nagenda okubako gwolabayoko naye nga nze nti omuntu okusibwa wadde okundi opeewa kyeyamaanyi kyali tekibangawo so bakukwata bali kusiteeka mu drone olwo bakuvuga paka wa bansuula ku poliisi y'e Lugazi nali manyi bo bantwala banvuga we bati ne bantwala ku poliisi yawo ne bantwala ku poliisi y'e Lugazi ne banteekaawo naye nga nkaaba amaziga ngolo kyekikaabya simanyi kiddako musajja naŋŋamba gwe n'onaakaabya ekidomola ebyo bikoze ki ebyo biwedde ne banzigyayo n'olupapula ne baŋŋamba wandiika wano olaame n'owandiika ne bambuuza olina omukyalo olina abaana olina baganda ne bagasiina baana ani ayinza okusikira ebintu byo nga oli ku poliisi ng'oli mu drone nga ndi ka input nali ka input poliisi erina bu input yabo crime intelligence
waliwo obuntu bwebeera mwe mubeero mwe bateeka abazibe emisanga abo baba bakoze eki baba bakakwata naye nga nze simanyi kiddako nga bangamba bantwala siri waawa siri musibe wa polisi yawa yawo gw'osukkawo nze nsukkawo ne ngamba kawedde ne bambuuza kitaawo yaani ne mbagamba erinnya lya kitange ati erinnya lya kitange lye nabagamba engeri gye nali sibeera nnyo na taata nga tetuli ba mukwano nnyo nabagamba linnya ddala wali amanga gungo olirabidde erinnya lya taatawo sikulyerabira nti taata nalinga sibeera nnyo naye nti oba twali tukolagana nnyo oba nga ekigambo taata kindi nnyo muki mu bwongo taata yalinga bibye nga nange nkolaki kati waliwo omuntu gwe nalinga mbeeranga naye nnyo nga manyi engeri gye bandese ku polisi yajja okwangu okukola ki okujja ku polisi naye kibi nnyo SB4 okwegaana omuzadde omuzadde wo niwabanga mubi atya niwabanga temukolagana niwaba yakukyawa niwaba teyakuweerera asigala muzadde kitaawo banyo tosobola kubagula so olowaayo erinnya ddala mpaayo erinnya ddala kati mba nkyali ka input yawo bankubye eddempi awo nno ebibuuzo bakubuuza ekibuuzo okinnyonnyola tolina kulwawo wana mu ddwaliro okukutwala tebakuba tebankuba naye otuuka wali bakubuuza ekibuuzo n'otamwatamwa jjukira abantu balina obusungu sisobola kunenya musirikale sisobola kunenya muntu yenna ayogera kibi sisobola gamba nti ono yakomentinga bubi ekituufu ensobi yali yani yali yange gwali gunsinga kaseera ako gwali gunsinga era kyenali nkoze kyali kibi nnyo nali neetaga kuttibwa era nange nali mmanyi oba ki ekinaddako simanyi so olwo bakubuuziza ebibuuzo empi zikulidde kati maze obagamba erinnya lya taata tuba tukyali awo nga taata takuguse yategeera atya nti information yatambula mu tawuni mbadde nga nkola effujjo lingi nze mu biseera bya campaign nga nsibako ekizindalo ku piki nengenda nga mbagamba ngenda kwesimbawo nzija kubwa meya Lugazi municipality nzija naye nga nkubya posta nezitimba nisesimbawo just fujjo ng'ebizindalo mbisaamu nga ngenda nekubira nze kenyini ki campaign era nga abantu bandaba okitegeera ng'effujjo lingi kati baali bakola kibamanyi awomo nga bakumanyi tatawo woomwo woomwo kuba mu tawuni y'Erugazi ne waffe mu kyalo distance si nnene kumpi nnyo nti osobola okugenda essaawa yonna olabe ebulyanteetawo nga wakava ku ddwaliro ofuluma Lugazi oyingira Mabira ekyalo ekiri awo oyingirira Mabira awo webanzaala awo sayidi zaawo taata najja bamubuuza yono gwe gwazaala ono olunene namba z'essimu nawaddeyo zaani za mulala mukwano gwange kale mukulu yeyanjigiriza emirimu ki mu tawuni bazikubyeko dda n'okuzijjako nga yakoze ki yo lwafuna information ye nti akwatibwa najjako n'azijja nako kuba bamubuuza n'omubuuzo ono mumanyi n'agamba ebyo ebintu sibikola ki sibimanyi muzeeyi yajja bagamba nti ono muyita otya nti oyo mutabani wange kati we bategerera nti si emanya ge nawaddeyo malala bamubuuza amanya go basajja bagezi bamubuuza amanya go gwani bagamba nze Mujabi David bawadde malala nabawadde malala kyekyaddakaawo ne bamugamba gwazaala kino ekikekenke ekitalina na magezi tala naye nalina omutima mu kaseera ako yajja nga balaba bonna kuba nalwawo bankwata saawa zaali mukaaga gw'emisana kati era lyonna lyonna ebbanga nga ndi awo mpaka saawa ndowooza nga 9 muzeeyi we yakolaki nga bamuwadde amagezi omwana muleke sobola ottaasa abaki kuba ebintu bye yayingiridde ebintu biki bizibu nnyo oyo tajja kuddamu kukolaki olwokuba bafuna abantu balina ebibozibozi ebyo bye banyumya ebikangira ddala ne bamugamba muzeeyi gwazaala lina ekkekenke n'abagamba naye n'abagamba bannange oyo mutabani wange okimanyi nti nno lyatuwadde dda n'erinnya eddala ne mbagamba ekituufu oli taata wange muki mukuza naye ono ye taata nkola ki anzaayira ddala ne bamugamba
wabula wazaale kekenke okimanyi nti nawe lyakuzanya mudde akatambi neŋŋamba no kalabaayi muzeeyi ne bamugirayo akatambi olwo nina akatambi kena kukola nga nkuba amalalo gaani gakitange embooko gategali gakukoze ekyamalalo just content era akavidiyo ako katambula nnyo wakaali katyakko just lyali takaawo waliwo awo omwana yali akubanga buloka nga yatema ettaka lye nenkwata emiti ebiri nensiba akasalaba bwenti n'akaguwa nensimba ku ttaka eri nenkwata embooko nempita mukadde nemugamba ngenda kukuba ogenda kunjokola ki onsikeyo gambe mwana wange biki ebyo byokola ki lwaki okuba amalalo ga kitaawo embooko kati muzaire bakamulaga ne bamugamba omwana yakwegaana dda yagamba dda wafa n'okufa yakuba amalalo go embooko era ffe tubadde tumanyi wakola ki olwo babiraba muki esimu nga bagirina esimu nazirekayo n'engoye zenyininyini zenali kubaze engoye zenakoleramu vidiyo si zenalimu mwezi ki mwezi ennaku babakubira esimu nga mpulira ne babagamba okutegeera nti oyo gwe mukutte yeye muleete engoye n'erementi olwo nabi elementi nagireseeyo wa kuba ne piki nagirekaawo saagijjaawo era be bagijjawo ne bagintwalirayo ne bagitwala eka muganda wange bagimutwalira kuba nagirekaawo ng'erimu ekisumuluzo n'essimu na buli kimu naye kwezi essaawa baŋŋamba engoye wazitaddewa zewakoleramu vidiyo nembagamba ziri waka nemugendayo waka esimu gozirekedde omuyito otya nembagamba nti mukwano gwange nebanteekawo mu kamotoka akatono n'empingu zange olwo bantaddeko dde empingu nga tobazinzigyemu dda ndi mu bigere naye ng'emiranga gyenkuba n'ogendayo walesa essimu esimu netugenda netuzikima kuba batugambye esimu newanazisuula mu ttooyi we baŋŋamba tesimu newanazisuula mu ttooyi tujja zijjayo bwe buki bwe bujulize era esimu zange zaali bbiri nene n'akaki n'akatono era ntambula nazo bazikuddiza bazinziriza nogenda nebazimuggyako nebazimuggyako engoye netugenda netuzikimayo ewaka gye zaali nebagamba ddemu oyambalemu kuba olwo olugoye lwe nagendamu balunzijjamu era waliwo akafaananyi ke bankuba nga olugoye baluggyemu ndi nti kumpingu esaati zino baginzijjamu nensigala bwerere nga sirimuki nga siri mu ngoye ne bankuba ebifaananyi byebateeka ku mutimbagano ogwo amawulire okukola ki saasaana kati ne baddamu ne tujjayo engoye kuba yali saati ne kooti ya black nenziramu nembyambala buki nenziramu nembyambala buto ne bankuba ekifaananyi ne bagamba yeyo aliwa yoyo olwo nga baani abagamba nte simanyi nga bali ku ssimu era nte simanyi kaseera ko nali simanyi ani yali ni charge mu musango nga tewali n'amanyi nga ne benyininyini abankute bagamba ffe tulinda kikola ki tulinda kiddako naffe tetumanyi wa gye bakutwala so awo taata amaze okujja taata yasooka n'anyiigamu n'atambula n'afuluma ng'awulira obusungu yali awulira obusungu ng'ayomba omuntu kuba omulaba ng'akola ki nga yeesooza naye nga nze essaawa eyo nali sikyaswala nga kyonna kyonna ekijja kyekikola ki bankutte sikyasobola kudduka nibo banyonyola nobagamba banange munsonyiwe sajja tebasobola kukola ki tebasobola kunsonyiwa naye nga naye kenyininyini ne bamugamba ekituufu tetumanyi kikola ki tetumanyi kiddako ono omwana yandibanga akoze ki ngakuyise mu ngalo so olwo awo omalawo ennaku mmeka ku poliisi awo ku poliisi namalawo ennaku 14 awo yerugazi namalawo ennaku 14 kuba bankwata olweggulo neba ntwala mu kaduukulu akaki kuba nze nali sikyamanyi kiddako nga sikyesalirawo sisobola kukola ki
bankwata ne bantwala mu kadukuluka nga mulimu olwedde abasibe bangi kati abasibe bwotuuka awo mu mulyango bagamba twagala za sabbuuni twagala zaki ate nali sirinaamu wadde ekinusu naye omusirikale eyantwalawo kye yanyambako kyali eki yabakanga yabagamba mumulaba oyo musibe wa president wa ADF era we mumukwatirako mukoze eki mufudde buli musibe naneesega notuka Mukomera nga buli omu akutya nga buli omu antya okumanya ekigambo ADF kigambo okubeera omutujju kintu kibi nnyo nnyo ne banteekayo buli omu nga neesega bwesezi kati awo omusirikale nandeeterayo ebina nagamba rasto ebina bibyo bawe kati bagenda kufuuka bakyaliibo bawe bagule ki bagule ku sabbuuni ate munaabeeramu temunaaba ne banteekayo kati nensulawo enkeera banzijjawo kusawa ndooza zaaliemu waliyo akadukulu ke bantwalamu bakujje mukana akoolukale alina akadukulu ke bantwalamu naye olaba empingu ezo SB4 baba nga bazikusibye ng'ekigendererwa kyazo si kya kulumya oba nga ayambadde akakomo naye empingu ezo nga bazikuta bulungi ne bazikunyweza kuno amanya go ne bagasembeza ne zikwata bulungi olajana abazibu bagusembeza bakwata empingu ezo nga bazintaddeku ne banyweza kuno ku mukono nalajana ngolo bantwalamu akakadukulu nalajana nenkaaba nensiita ebigere nga mpulira emikono gikolaki gikutukako gino emisuwa gya wano gino negikolaki era gyo gyafa omusajja yantwala yalina obusungu nambuza wali ozadde ku mwana nemugana nedda sizalanga ku mwana ebigambo bye bayogedde mwe muli batemu nga wulira obusungu nga nsobola nokuba amasasi gwe nga nze nandi mukutya ne bantwala mu kadukulu ako naye kali akadukulu katono bwe kati otuuka noyimiriramu bwoti ate nga kaddugala kalimu ebiwukawuka mwalemu bameka nalimu omu olwo bakujje mukali bakutadde wakusibye wekka nembeera omwo bali bandetedde ekisweta olweggulu nga nyambadde ekyo ekisweta naye akadukulu kalimu ensiri zijja kirabika balwawo teekamuki omuntu ensiri zijja nga njala nezikuluma kijja kirimba ogenda okuwulira nezikuluma nengamba Mukama Katonda wakiri nandibadde wakiri nfa okusinga okolaki okubonaabona kuba nali sisibwangako nga sizanga ku musango gwonna nga nejjusa ebigambo bye nayogera tekikyakola tokyasobola kuzza budde mabega ekyo kyazze kyakoze eki kyazze temuli wadde oba ogenda kwebaka kuki tewali nenyambala bwe nti ekisweta kyange neteeka omutwe kutaka eyo omalayo ennaku mmeka mwaka namalayo olunaku lumu ne banziza bakututteyo okuyiga lesoni ndowooza ne bankomyawo mu kadukulu kano kati nembeerawo mu kadukulu naku nezijja nga zitambula mpola mpola kati nolwo n'abasibe abamu bafuuse ki ekyaliibo olwo nga tebakutwala mu kooti nga tebanaba omusango gukyali ku RSA bakyanyonyereza nembeera omwo naye nga tugenda ku parade kuba buli kumakya babajjamu ne babatwala ku parade naye nga abasibe bansekerera abasirikale nga bansekerera nga bagamba following kati wazifuna oli kwalijazera wabaga asikanga wabaga nti ononya nabaga banzijako statement ne bagamba na likes nali nonya following ne bagamba likes wazikolaki wafuna mpitirivu oli kwalijazera eggulo bafulumidde na ku BBC ku CNN oli w'amaanyi taata naye ogenda zikolerera ogenda kolaki ogenda kukiwulira ngera buli wetujja ku parade bakolaki bansekerera naye ku parade natula kutaka empale netuuka neyabikawa
waliwo luyinja yinja buli lunaku mufuluma ne mukola ki ne mutuula buli lunaku. So bakola mu kooti wavaayo otya kati ennaku weziyitawo ezo akirabika bamaze okunyonyereza ne banzigulako emisango banzigulako omusango gukozesa obubi omutimbagano n'okuweereza obubaka obusiga obukyayimuki mu bantu ne bantwala mu kooti. Kati bantwala mu kooti ate omulamuzi teyakola ki teyajja teyaliiwo ko teyali nzigale lwali lwakutaano ne banzizaayo bwe banzizaayo ne banziza ku Mande kubeera naddamu era nenkola ki nensulayo amawulire weeraba waliwo akativi kali wali akapoliisi bwebaba nga baguddewo kano akalyango era ogawulira nogawulira noba tolabye owulira nga bakola ki nga boogera ku ggwe ku tivi bakwogerako nga banjogerako nga ndi topic naye ngaokutya kwendimu bantwala mu kooti ku Lwokutaano nga mazima situkangako na mu kooti simanyi na kibeera mu kooti nga kutya kwerere nga simanyi na kingenda kwogera otolina looya salina looya abantu abasinga bonna bali bagwesambi nga ne balooya batya ekintu kyali kinene era nga buli omu amanyi bagenda kunzigulako omusango gwa butujju nga buli omu ali mu kutya. Mulamuzi wataaliyo ne tuddayo ku Mande kati ku Mande we twaddayo nga ntya ne ngamba oba ngenda kwogera ki kuba ku Lwokutaano we bantwala bannamawulire baaliwo ne neetonda nagamba nno wano nina okubaako nekyenkola ki nekyenjogera ensi tewuliranga ku ddoboozi lyange temmanyi buli omu kati agamba bakitte kuba tewali muntu agamba bambi bamukole ki bamusonyiwe gwe gwali gunsinga ebigambo nayogera bikyafu nnyo. Ku Mande ne bambuza oyina abakuyimirira amazima baneyimirira baaliwo banga tebalina mpapula simanyi nakumanyi naye nga abantu bajjanga nebakulambulako mikwano gyo mikwano gyange egimu jjajja naye mweyo embeera omuntu gwotasuubira yakola ki yakubeererawo bano boyite nnyo bakyaliibo mikwano gyo simanyi bikoze bitya era kirungi nnyo omuntu nofuna ekizibu ate ng'okyali mulamu n'olyoka oyiga ku bantu abantu bogamba nti ono wange ono gwembeera naye gwentambula naye oyo taba munno aba akulimba nze abantu banneegaana ab'enganda baba wa magezi kugambe batukira ogamba muzeeyo omwana mwerabiro oyo togenda kuddamu mukola ki kumufuna muleke jjukiranga ekyo kiba kinkuba kiraga n'okulaga ono omusajja atalina n'abantu naye omuntu gw'otasuubira omuntu gwe wayitangako n'ojja singa omugamba mukadde gyebaleko osibye otya mukadde yajja n'akola ki n'akubeererawo n'akuleetera ekisooda n'akuleetera ekigaati n'akugumya byajja oli gw'osuubira takola ki talabikako. Kati awo mu kooti abaneeyimirira tebaaliwo ne bansindika ennaku 14 ku prison. Bangamba ojja kuddanga ennaku z'omwezi 8 ng'amazima ku prison gye ngenda ntyayo togendangayo sigendangayo ng'ate ngamba oba banzize ku poliisi gyemmanyidde nga ntyayo ku prison era omuntu gwe basibira ku poliisi mbusimanyi poliisi ekuyodde ekutadde mu kaduukulu kaayo muganda wange tebakusibangako omuntu gwe basibidde ku poliisi baba tebamusibye omuntu bamusibira ku prison ku prison birala nnyo naye wano akapoliisi akaduukulu ka poliisi oba okyasobola n'okuzalawo omusirikale n'omuganda omugamba ye mwemunyonyereza biki omusango gwange lwaki kuba abaana balingamu nga babikola ki oba babeera baagubadda naye ku prison n'oba gwani eryo egguma eryo otuuka wali n'okola ki bakusinga ku prison yaawa bampeereza Lugazi prison bagiyita Mayuni prison balimanya babatwala ne mulimu amayuni ga bwayiisi kuba twatuuka ku kooti n'ensomera omusango nembuuza obimanyi oba tobimanyi nembagamba
wabangamba ina watuuka mu kooti bakubajjayo waliwo akadukuluka kooti babajjayo ne babaleeta wano nga buli omu aliko empingu ogenda owulira erinnya lyo Uganda versus Kalanzira store n'ogamba kaweddemu okuba musango gwa Uganda gwa gavumenti gwa gavumenti n'ogamba kakoze eki kaweddemu ng'olabira ddala obulamu obukoze eki obusiibudde obuziise naye nga buli omanga mbu omusango gwe bakuguddeko gukusinga buli omu nga gukusalidde kuba banzigulako omusango gw'okukozesa obubi omutimbagano ogwo n'obwo bubaka obuvoola guli under computer misuse bagugulawo ndowooza 222 naye ng'ekituufu ne bangamba otakkirize musango n'olinda poliisi ebuleete bajja kusiba ebbanga ddene naye we natuuka mu kadukulu ka prison mwe baleeta abasibe bangi abavudde eruzira abava bonna abaddiza emisango saidizi eyo mubeeramu muli natuuka muli munda abasibe ne bagamba ffe ssemateeka afuga ffe abaziba emisango kugyegaana si gwalina okwewako obujulizi leka bakuweeko obuki wakiri olaba gunaatera okukuluma okkiriza oyingire kye bayita pre-bargain pre-bargain kwe kukkiriza omusango ne muteesa ku kibonerezo ne state kuba state yaba kuvunaana ne mukubaganya nti tugenda guno omusango gwo bakusiba emyaka 7 tugenda kusiba yeena n'ogamba state bansibeyo gutya ne mukkanyiza eno bali wa kooti wakusalira ebbanga waganira ku bbanga eddene oli waddembe kuddayo mu kooti n'obigaana ofuna chance Uganda state wabba waliwo abo balooya bakolako eyo pre-bargain bo batuukirira oki batuukirira looya nawe ne bakola ki ne bakutuukirira ne bagamba oba musobola okuteesa ku ki ku kibonerezo prison yo kyali kitya kati banzijaawo bantuusa ku prison kituufu nga simanyi kiri mu prison nyingira ndowooza zaali geeti oba 3 oyingira esooka eyo ne bagiggala abakulese ne basooka ku standinga mbeera eri etya ne bakuyingiza wagenda wekati bagenda mu motoka twagenda abasibe bangi n'abalala be bali bajje mu kooti be twagenda nabo mu motoka emotoka wetuuka neyingira geeti esooka babajjamu eyo geeti ne bagikola ki ne bagisiba ng'emundu ziri wali emundu ziri wali zikuuma babbi eyo ne bagisiba ne tuyingira ey'okubiri nayo ne bagisiba ne tuyingira ey'okusatu olwo tuyingiridde ddala nayo ne bagisiba awo ne babatuuzaawo ne babawandiika buli omu n'ekitabo kye n'erinnya lye ne babatwala mu kasitoowa nali mmanyi nti engoye zo otuuka eri oba n'abeeka bakuleetera ku ngoye ezo zosooka okwerabira bazikugjamu ne bakuwa uniform nomanya nti kaweddemu nemanya kaweddemu bakuwa uniform ya kala ki ya yero bampa uniform ya yero kati nga abasibe bo bali bampulidde dda ku bulediyo bwabwe babeereyo ne bulediyo bwabwe eyo nga bagamba nti omwana ajja abeeruzira bali banneesunga era bo bali bamanyi omusango gwe bagenda okunzigulako gwaki gwa butujju nga bangamba ogwo tebasobola yawe security teriwo ogenda mu maximum security bakutwala apa gwe owedde temugwako nabo nga bansabula nebangamba oli musiru nnyo wakiruwandibbye ne bakuleetera ku musango gulimu amaki amagezi naye ebyekisirusiru nabyo bikusibya abavubuka bamwabaki bamaliriza ekyaneewuunyisa mugenda otuuka ku prison nga kawunga kamwe bakateeseteese dda bamanya nti bongedda be batadde be bati ne be bongeddeko we bati mugenda otuuka ku prison we muti
nga kawunga kamwe kalumye dda nga mulina okulya nga babatwala nga mufuna akawunga tomanyi kiri munda eri olwo tonayingira boma woodi kuba waliwo woodi gye mutuukiramu abasibe abapya kasita mubanga muli bapya mulina woodi gye mukolaki gye mutuukiramu tumaze ofuna emmere tuyingira babagamba musitame kuba obeera tobimanyi nositama ku mulyango ne baggulawo noyingira nzije bbiri olw'ekyuma n'olw'ekibaawo naye kiri ekibaawo kigumu kibaawo kigumu kyaka tekimanyi na kyuma oba muti ki simanyi na kumanya netuyingira bampadde emmere abasibe ne baŋŋamba etteeka wano litufuga tolina kwonoona mmere ya gavumenti olina ogirya tokkirizibwa kulya mmere ya gavumenti naye eri emmere nali sigiryangako kawunga na bijanjalo naye bakakuteeka mu maaso we bati nosooka katunuulira bwoti olabamu ebikongoliro olabamu ebikuta n'ogamba kano nze agenda okukalya eri abasibe mugirye mangu mangu balina ebigambo byabwe ebinenenene bye bakozesa bayinza okubagamba engeri gy'olisalonva nkikugamba bayinza okugamba mulye mangu mangu emmere sawa yakusi n'ogamba oba esawa yakusi tobimanyi nga gwe togina ogamba oba okusika kwe kuki oba okusika nga wena erirayakozesa oli mukutya olaba kutiisatiisa wotuula bwoti ngaositamye nga bakugamba gwe lwaki otuula kigaba wano waliwo jjajjaawo ebigambo byebakozesa binene nnyo alaye president wetakatwayo gundi oyo bumalo prison mbi nnyo so olovaayo otya kati ndidde akawunga kange nalyako kendidde nembagamba mukutuufu akawunga kakoze eki akawunga kaganye ebangamba kali ebangamba sigwe yeyiso wa ADF mwatutidde abaana abasibe banna nengamba ho olwo bakulabye batya waliwo aka TV kati kulumuze ku nzigi zino kuliko obudinisa mwe bakolaki mwe balingiririza eri aka TV kali eri muki okusinzira ku standard y'ekkomera lyawa eryo we balingiriza kati babeera bakulabye abalala nga bakuwulidde muki ogenda otuuka wali nga buli omu akolaki akusongamu so bakugamba siyegwe abakusitu nga olumala olya emmere ndowooza oba yessaawa eyo gye muba muddako nga bagamba muyimirire nga batandika bagamba tugenda kusoma amateeka agafuga prison balina omubala gwabwe gugamba nti lyengwa ndayira okutema ekikata ku lwazi ndayira okutema ekikata ku kolasi nti etteeka lyogwa nga bali kusomeseza zikiboko zokolaki wogwe etteeka namba 2 emboka meka wogwe etteeka namba 3 nze emboka meka 3 ne babagamba wano we muze tewali mugandawo tewali ani kati biri emisango gye mwaziza mugikoleki mugyerabire abantu bwe boleseeka bonna bakoleki berabire kati buno obulamu bwozzeemu buki bulala oba omukyalo omulese nga talina kyagenda kulya nkya oba abaana tebalina kye bagenda ku school fees simanyi bikoze bitya ebyo byonna bikoleki bireke wejeeko ebirowoozo ne batugamba naffe tubadde nga tubayitangako nga tugenda okulima ne mugamba agabigaago kati namwe babakoze eki gwe waziza musango ki nti guno olabye bagenda okuyita omubbi nga waziza mulala
bantu kako ne bambuza waziza musango ki konze bunani bwo musango sawe eyo wotuka mu prison omusango oba waguza ne wakubadde babate bandagukusingisa togamba nti bampayiriza ogamba nazo omusango gwe bakusomedde mu kooti obanze nabagamba nazo omusango gukozesa obubi omutimbagano nga mpeereza obubaka obusigwa obukyayi mu bantu ne bangamba tukoleremu nga wayogera buli omu omusango gwe yazza alina kikola nogwe okubbanga babbaira obanyumiza nga wabbye wabbye otya wakoze otya yakuta omwana bamugamba bakoleki bakebera n'akasolo bakagaza ati nebaga ono yakoze eki kati ayinza okubuuza naye nga waguza ekituufu kogwe nti wazinako oba tewazinako tinze amazima sizinanga nako babagamba ffe tulina wano tulinawo ekooti yaffe tulina omusawo wa ODN atukeberera oba wazinye nga baleeta omusawo kebera mukebere akasolo ako tulaba oba yazinye nga bakakebera wazinye lwaki olimba wosigala nga weganga agamba galamira lwaki wegaana otugeziza ano kale nakoze eki so webakolera mu kyowakola ne bagamba gwe oli mukubi wa bulango mutuufu wetagana kuba mulimu ku lediyo akalango kalungi nnyo yegwe kennyini nnyini teri mulala ne tutandika amateeka oba nkusomereko ameka naye nga go nkuyanja naye ogakwatirawo ate gakolerawo olwo gasoma bwati gakolerawo terega nti nakola teeka namba emu yali tutakaki eteeka namba emu tokkirizibwa kutoloka prison yonna nga tonamalako obusibe bwo eteeka namba 2 omusibe olina okubeera n'empisa ennungi eteeka namba 3 tulina mukama waffe afande osiwa abava ewe muyenga tuyimirira ne tumubuuzaako namaana atukakanya eteeka namba 4 oyo afande osi yabeera atwala ekkomera eri yabeera atwala ekkomera eyo nti yaba yakolamu we muyenga yebeera abakolamu abeera mukomera munyininyini mumwe tabeera mukomera ye abafande atwala ekkomera eteeka namba 4 tulina abafande babika 2 omukazi n'omusajja bonna tubayita bafande ati bakuwulire nga omuyita madamu ti madamu abagambye bamuyita afande ne waba mukazi oba olina muyita afande eteeka namba 5 foleni eba foleni oyinza okwebuuza omusajja yabikwata ati obikwata oba oyagala oba toyagala oba bakakusomesa bakukuba oba babasasudde baba bawa obukulu okugasomesa gwonakola ensobi bajja kuyita yo nowagamusomesa lwaki teyagakwata gwe bawa obukulu gwe bakolaki gwe bakuba kati awo nga busebuusaawo eteeka namba 10 tokkirizibwa kweggulira wadde okweggalira balina kuggalira waliwo eteeka namba 11 tokkirizibwa kugenda ku TV yaabwe nga tonaweza myezi 6 okulingiza bwoti mwaka kadinisa nga tonaweza myezi 6 ezo nazo zibambooko teri kulingiza waliwo eteeka namba 16 tokkirizibwa afande afande nga giteeka buteesa utajibika nti afande ne waba asitamye bwati tokkiriza kola ki afande nga mukazi ne bafande bagira nanti ayambala olugoye lula uniform zaabwe ezo nenga bagira bamanya skirt basitama olaba yasitama olina golengere ino kate tebanda nga ye yetulidde bibye ayisa mpewo teyakola teyefeerayo abati nkutumidde kati gwe bakulaba enkokola ki so tubite mu bumpimpi kulekodde Lugazi ovaayo otya mukomera
Kawa mateeka ago. Muli okutunula mugundi. Nyama chichi. Naye Adai. ekomera binyo. Ajanjala banja zao. Obuchafu. Babayigiriza obuyonjo. Okwekuuma ensekere. Babasiba n'abasiba ab'enjawulo. Nze nali sirabanga ku musezi. Omusibe nga musezi? Omusibe nga musezi. Baleeta omusibe nga musezi. Muzeeyi yayita yagala kutulya. Mukomera. Ekitambo nga kimulinnye. Nga yagala kutulya. Abavubuka ne bamukwata ne bamunyweza n'abakola bw'ati. Ne tugamba no leero nga yenna agira olabira ddala ayagala kukola ki? Ayagala kubalya. N'embeera Mukama. Oba Mukama wandinzise ne sibeera wano. Oyo y'okufa naye nga tosobola kufa? Tosobola. Noyo y'okuddeka ne bagamba ezo geeti nga waziyitamu. Olina oziyitamu. Gawe waziyingira olina ozifuluma. Muzeeyi bamuwa amakerenda awo nga kikakkanye. Ge gamwebasa. Kuba essaawa kasita ziwera 3. Essaawa 3. Ekyo olina oteeka omutwe ku ki? Olina oteeka omutwe ku ttaka ziba za kwebaka. Ozuukukira ku kide. Bw'obanga tonawulira kide, tolina kusituka. So, oyimbulwa otya n'obeera ng'oli free? Omusango guno gukuvaako gutya? Omusango kati banzizayo era mu kooti. Kati we banzisa mu kooti, omulamuzi teyaliyo. Kati abasibe ne batandika okumpa amagezi. Ne bangamba omusango gwe bagugulako sigwaki? Sigwama. N'abaali bampa amagezi baali bangi. Ne bangamba omusango wandibadde okkiriza. N'otamenya nnyo ki? N'otamenya nnyo kooti. Ne kuwayo ekibonerezo eki? Ekisaamusaamu. Kusinziira ku bbanga lye wakakola ki? Kuba bantwalanga ku limandi nga banzizaayo. Bantwala ne bakola ki? Ne banzizaayo. Naye nga mu butuufu. So kwa wagenda mu kooti bakutanga taliwo omulamuzi? Tebanta. Banzizaayo era. Olwa kutaba telona kukiro bakuta. Banta kati okunta natuka mu kooti nezikiriza eki? Omusango. Nezikiriza omusango. Omulamuzi nambeerera obwaki? Ow'ekisa. Naddamu nampa chance ey'okubiri. Okubeera omuntu. Kuba omulamuzi yasalawo byonna byonna ebyaki? Ebya kooti. Nenenya nengamba banange era namwebaza nenga asiriddamu kola ki? So nibakuddiza n'amasimu go? Amasimu baganziriza. Okuva olwo okomyewo ku kitundu kyowalinga owangaalira bagamba batya bewasanga? Abantu babeerawo nga bakusekerera. Engeri gye nalabikirako mu butambi obungi ate nga nabo ku kitundu baali bakola ki? Baali bamanyi kuba waliwo ne ka video ke nakola omusirikale ke yankubirako oluyi. Namugamba nali ntamide video nagikola ntamide. Nankuba oluyi nanzijerayo katambi nga ngamba ntino ndi muganda wa Wilson Sabit. Oli gwe yakuba Minister Masasi. Nangamba nakano wakakola otamide. Obeera mu recordinga bintu byaki? Bya kisirusiru buli kiseera. Nga bonna bulina. Nga bonna babuline ku besimu buli video gye nali nakola. Account yo kyagenda ya TikTok. Account jeri. Videos zikyaliyo. Lwaki wazijjayo? Nazisanga zali video mbi. Akale following yo. Tegasa. Olita kulimba ku TikTok nti following ye na wabyana milioni 4. Nti TikTok emwereza akasente nalyo. So omuvubuka ali eyo asubira okukola ebintu ebyo. Kiki osobola omugamba? Omuvubuka ali eyo ng'ovuma abantu, akozesa obubi omutimbagano, weeyambula, akola ebintu ebitajja mu bantu. Ekyo si kituufu. Mukama bw'aba yakutegekera okubeera ekyo ky'ojja okukola ki? Ky'ojja okuba ojja kukiba. Tekikwetagisa kusooka kuvuma muntu, tekyetagisa kuvuma mukulembeze wa ggwanga. Ebiseera ebisinga tuzza emisango nga tetukola ki? Nga tomanyi nti gw'oli okuza omusango. Ojja kuba mbu ogenze kwekalakaasa okuma ekipiira mu kkubo. Polisi yagambye okwekalakaasa oba wafunye ebbaluwa ekukkiriza okwekalakaasa yagambye okukuma bipiira mu kkubo. Bakuguleko omusango gw'okwagala okuleeta obutabanguko mu ggwanga. Ojja kugulawo nti si mutuufu naye okusinziira ku mateeka nga waguza. Kuba ffe abantu ba wansi tetumanyi mateeka. Kuba nange nabiyigira ku prison amateeka agamu.
bakumanya nti wano oboza musango. Yeah. Anyway, emboozi ya Rasto mugiwulidde yo mpanvu naye tusodde batuusaako eyo kakati gwe yeetegese okukozesa obubi omutimbagano wira ku mboozi eno obikole oba obireke ogwaffe kubatera programs nga zino muyige bane following tuzaagala nnyo following osobola ogifuna ng'okoze ebintu ebituufu obanga okoze ebintu ebituufu osobola okugifuna kuba nze nalinga njagala nnyo okubeera actor kuzannya firimu n'okuzoogerera okwo kwanyumiranga nnyo kuba negombanga nnyo jinga era nsobola okwogeramu nga ye sokoyogeremu tulabe soka sagala bakunyumya nyumiriza genda kubanga itandikira wate na te sagala bakunyumya nyumiriza akyali ebweru yangu wako kye kiseera yesawa tugenda kubanga tulaba gwakyali ebweru ogenda kubanga osubwa omukisa gw'amaanyi tugenda ku egenda kubanga etandikirawo mpola kanka tuwatandikidde ku mulundi guno otandikidde mu mwaka gwa 1974 Afghanistan kyekiri mu Afghanistan waliyo ebisodookiyo n'ebipirimpintino ebyali birumbagana abantu nga bya tabbu wabula tulengera mwana mulezi SB4 kaseera ako yali agenda okubanga abirumbagana ekyebuzibwa SB4 n'amalako ebinankani nga tubiraba byamaanyi nnyo byayuya byagala kulya SB4 n'amalako ekyebuzibwa naye nga yali yatendeka okulwanyisa ebintu bino yasala wabye ngange bannange kyava jayo ensale nakikuba akasale mukama ne kakigayagaya akasale bakagayize kitegeeza obusale tebusoboka SB4 aliyeka SB4 data bamanya nti kati kyekiseera omuntu okudduka okuva wano nkoze ntya SB4 ateekako emisinde adduka kumbe SB4 yali yazaala abalongo balubye bagamba tataffe wetuli terikiyinza kukwatako kwata ekigurunedi abalongo nga batabbu bano bamaanyi baba mwebale kulaba mwebale kujja lwaki wakola content oyo kusinze olwokukola content oli kale lwaki twayogerera kukatambye nga ba ADF balumbye noyogera bwogerezi ng'oyogera gavumenti ng'ebalwanise basaanyaawo ekituufu nange kyenalinga nkolaki waliyogedde nga gavumenti abayeekere bagobaganye bakuba mamundu bafudde basaanyizaawo ekituufu nange kyenalinga njagala kuba nagendanga ku yolesa ekitone nagendangayo ebiseera ebyo nga TikTok kuba nagendako mu yolesa ekitone 221 nga TikTok sinagikolaki sinagimanya olwogenze kuwolesa kugerera firimu nagendayo ko n'okuyimba ngambaga kuba era nagendayo ko lumu 221 nezirayo ko n'omulundi omuki omulala 222 era nga nangirira mu firimu ne bangamba oli mulungi naye obuzibu bwolina ogattikana toyagala ato okuyimba oyimbe ate oyagala okole comedy ate oyagala ozanye tosobola bikolaki anyway byo biwanvu naye program eno gwagira byofunyemu ogifunyemu ki internet tugikozese bulungi byo ebyamutukako atasibwangako yadde yagwera paka mu prisons tukozese bulungi omutima naddala TikTok eno kwene tukozeseza nnyo ensobi wona oyogera ojja kwogera tugeze ku generali fulufigo mwogereko ekibi olwokuba waliwo banna bamuwalana akutumanya nampala najabwe gyeri bajja kujja bakusupporting comments era okyogera ku kituufu ovimbe naye tumanyi kiki kyeweereetera ojja kwogera ku malu katumanyi nti ate ffe bamwogerako ffe tuli bakyali bw'omwogereko internet eno tugikozese bulungi naddala gwe omuvubuka aliyo nkwegayiridde lex zino tezitwemazaamu oyinza okukomekereza either ng'oyononya obulamu bwo oba bw'abaana bo oba bwa famire yo olwa internet etana kyegenda kukolera so tukozese bulungi amasimu gaffe amasimu genda kuzungula mwana na smartphone tuzikozese bulungi ate tuleme kufuna nga Rasto bye yafuna nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga kamera normal kamera Airtel extreme wifi jefride ye internet etabukabuka egenda okukuwa essanyu mbere bulungi by the way SB4 nga tonaba kusibula abasibe banjigiriza okuyimba n'okuwandiika ennyimba era navaayo nga tulina akayimba ketukoze ketuyiza nimbasuubiza nti akayimba ako tukayiza nja kukola ki nja kukata bakayita akayimba ko bakayita omutima soko imbe tulabe
omutima hai omutima gunumirira nze wembanga sikulabyeko omutima gunumirira kogenda okuyimba already na recordings bakalinze kati bagenda kawulirira wa balinayo internet abasire bajja kawuliriza ku radio babera wekana bakabayambi ne kakuba kuba kajja kubo ino bano okukkiriza bajja kawuliriza ku radio bwabwe. Okay, akayimba kondowooza kawuli bakalinze no SB4 ajja kubayamba akabateere bakalinze. Anyway, mubeere bulungi mweraba. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.